Yaliko omubaka wa pulezidenti Luwaga Bati Anderson Ulola akyomedde abantu abasusse okutabiikiriza ebyobufuzi mu nkulaakulana ne batuuka n'okuziza pulogulaamu za gavumenti zebaleetera okujja mu bwavu. Abadde Ntinda Kigowa ku mukolo oguteekeddwa abeegassi mu kibiina kya Bukoto Community Development Fund nga bakomekkereza omwaka n'avumirira abatabula ebyobufuzi mu nsonga z'enkulaakulana. Buli alowooza nti kino ekirowoozo kya byabufuzi weekube mu kifuba. Bulola agambye nti enkulaakulana teyawula mu ddiini, mawanga wadde ebibiina by'obufuzi n'asaba abantu beenyigire mu pulogulaamu zonna ez'enkulaakulana. Ebintu by'enkulaakulana tebisosola, ebintu by'enkulaakulana tebirina kkala, tebiriiko mumpi, tebiriiko muwanvu, tebiriiko mutono. Tulina ebintu ebirala bingi bye tutuuseeko. Obuwanguzi ate ndowooza bwe bwandibadde busooka n'okusooka buno buli mu bammemba mu bulamu bw'abammemba nti embeera z'abammemba zikyuse. Omukolo gwetabyeko ne Mmeeya wa Nakawa Paul Mugambe akunze bannayuganda okwettanira okutereka okwekulaakulanya. Okwongera okukakasa abantu kizibu okukulaakulana nga teweerekereza. Weerekereze leero, enkya bagamba weerume leero, enkya olye ng'omwami. Bavubuka Beka Wempe balajjanidde omubaka wa pulezidenti bafiibweko mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya kibatangira okutwalirizibwa mu bumenyi bw'amateeka. Babyogeredde mu lukuŋŋaana lw'ekibiina kya Kawempe Leaders Council Youth Coalition olumalako omwaka ekyebando okukubaganya ebirowoozo ku ngeri bwe bagenda okumalawo obumenyi bw'amateeka mu bifo by'enzigotta ku Bakawempe mwe bawangaalira erimu ebyalo 118 nga Ssennono George omu ku bakulembeze bw'annyonnyola. Abantu bagirowolezamu okugiyamba naye ku mulundi guno ffe tulowooza nti katuteeketeeke obwongu bw'abavubuka okusobola okweyamba nga gavumenti bw'enajja ebasangeyo. Twewaayo okusomesa abavubuka so that tebagenda mu kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Abalala okuli Kansala Asuman Ssekitoleko ne Nakimuli Felicita boogedde engeri ekibiina kyabwe gikibayambyemu. Sevinga okweyongera mu maaso okujja mu mize gy'okuleereeta ng'abaana ab'obuwala okwewala emizejo bw'amalaaya. Tulina bu businesses bwe tukola ng'abavubuka tugezaako ne twewola ssente ezo ze tusevinze mu kibiina oba ne bwe bazizza bwe basevinga bwe bazizza. Sanyu Jennifer omubaka wa pulezidenti mu Kawempe abagumizza nti gavumenti etadde ensimbi mu nteekateeka zaayo naddala PDM n'abasaba okwenywereza mu bibiina. Era nkubira abavubuka omulanga kuba bumu kyekisinga ekyokubiri okuyiga okukola.